Balete besajja. Nga nina byenkola naye nga mbali wala. Kakati naye n'ebya district tubyetaaga. Kakati nzize embeera omubaka wa Parliament nga ndi wano mumwe buli budde ng'ono yatuweereza nga wa district. Ekyero si 5 tekyo twakima tulina ekisajja kinene nnyo era buli agamawo nga nze ndi wasajja lyano netubaleetera eddwaliro abakyala mulabeera ekindeese mwe yadde mu mpambi tugenda kuggulawo eddwaliro eryo mutandika okusumuluka nti we tunaamalirako omwaka ogujja nga buli omu wano amaze okuzaalayo abaana be bunaazaala asooka abeere matiyalo anga bwanika addako abeere sempala Ssaabasajja Kabaka wange aleka ababuuzeeko akabavubuka okay wabula enzikiza eri eyo baaba tojja kukyagala mukikoze muyinza ogiteekawo n'agoba abantu oba tolina kyojja mukola ebbaluwa ezo zajja buli RC1 oba ziri 9 ku zinga kuno buli RC1 egenda kufuna oluzzi lwaki lwa nayikondo ebigenda kukolebwa mu nnaku ntono mujja bbira kakati ffe tweyongeddeyo alwadde naddala eno ewaffe obulwadde buli waggulu nnyo obwakawuka naye obuyambi abasawo batukolera abasawo ba wano bwa ttendo nnyo oludda olwebaza nnyo gavumenti n'ebitongole ebituyambako obuyambi obwo obwakawuka akali waggulu ennyo naye tusuubira nti gye bujja mu maaso awo kajja kwongera okukendeera olw'obuyambi bwe tufuna tweyanza nnyo tweyanzeege ssentebe omulimu ogwo n'obugabirizi kubanga bw'oyogera eddoboozi lyo liwulirwa bw'otunuulira ebizinga kati obusomi abantu baayo n'embeera yaayo kati obadde wakabikuguka kati tuba kujjeewo bwetubadde tusinga okwetaagirira tugenda kujja wanti okusinziira ku kusaba olwekyo okwogera kwange basente bange bisinga babyogeddeku naye tekineetagisa okukaakirizaako olwaliro tugire ku byabulamu naye tulina n'ensonga endala ez'amasomero nga bakyogeddeku olwaliro yadde ebizimbe byaffe bino bizimbiddwa bulungi ebisoko n'abasawo bagenda tuwa naye kye tulina ekizibu kimu olwaliro bw'osiŋŋaana omuntu omukozi okumuleeta mu kizinga okukola abeera nga aweereddwa ekibonerezo era weesiŋŋaana abalala tebajja n'osiŋŋaana nga amannya gyegali naye nga ku mulimu tebatuuse bw'otuuka ku ssomero ng'eri lya gavumenti naye oyinza okwesiŋŋaana nga abasomesa abali ku peroolo bangi naye ate abaliwo abasomesa nga batono nga kyebeewala kintu olwaliro omuntu alabira ddala nga bamusudde oba bamuwadde ekibonerezo bamusudde mu kkomera ki kyetugezaako nti twagala tukole ebyo ebyali agasiza abakozi ba gavumenti okwagala ekitundu kino naddala ng'enguudo ennungi kati olwaliro neddwaliro weeriri naye era weesiŋŋaana omuntu okuva emakana gwe okutuuka wano era abeera ng'asaze ennyanja amakubo feeder road season ezifiidinga eddwaliro lino mbi nga bw'okiwulira kikoze bulungi muyiseeko mu luguudo nebululaba nga bulifaanana naye obuntu obutonotono buno busobola okusanyusa oba okuwewula ku bizibu by'abakozi ba gavumenti bibe nga bazaali bikolebwako tutera okusanga olusi baba tebaagiraki naye era mujja kiraba abaasoma abatono kati mu busi tulinayo mujja balaba nga bakozi ba gavumenti nga baana bammwe kubanga bajja nga balina ebbaluwa kati gye tugezaako okukola twakitandikira ku mabira tewannabaayo Saka oba sub county chief akoze omulimu nga mabira betwaleetanga nga badduka ne bagenda naye mabira olwokuba mwana nzaalwa yakuno ebbanga lyonna lye yamala awo alina enjawulo gye yagiraki gye yakola kati nga kitegeeza Ugundi yaffe ekola kati tufube nnyo ekizibu ekisinga okuba era twabagamba oluusi temumanya nga advert zifulumye naye wabeerewo empuliziganya y'okumanya emirimu nga tutuweereza abaana baffe kuba kuzaala kwekoma ng'omuntu nga talemereddwa ntegerekese awo we tukoma tuzaalisa n'okubeera nti talemereddwa kusobola ate kugamba nti no tumulifaalinze eki ewalala wano tetulongoosa awo bwe bujjanjabi bwe tukola ki bwe tukomako
amakulu ntino tulina okukola kyonna ekisoboka nti abazadde abazaala tubayamba ne batasukka muki mutindo guno. Services ezisinga obungi zoogeddwa omusawo waffe. Kati wamu n'ebyo njagala okubategeeza nti neyo projekiti yamalawo obukadde obuwera 640 sokolendeko project yamalawo nga maternity ward eyo yamalawo obukadde 650 mu bufunze. Ate okwo ne tumala netwongerako ne subquarters ziri mu bukadde 180 nga mu bubiri awo mu busatu. So kakati ezo project zombi zizimbiddwa under the U-Gift Fund. Kati awo tusuubira okubeera nti nno senga kwe kwagala kwa Katonda olwaleero abasawo bwe mulabako be tulinawo naye lino eddwaliro olina okujjuza abasawo basitaafu bonna awamu 52. Kakati nduza mutegedde kye mulina okukola ng'abatuuze emmere mulime ebibanja mu bitegeke bye balina okukola ki okujja ne bagula ne babeera nga batuulira ddala wano. Si ekyo kyokka naye mwongereko namugamba nti nno kubanga tebajja kujyawo wano tegerekese bwemba muli bakuzimba mujja mukitegedda ekyo kyokkola. So abo tukyakoze eki bwe tukyayimiridde. Kambabbireko ekidyeri kijja kigenda kuleeta ebyuma tugenda Buseeri Main Island erina amasannyalaze mukimanyi ani yagateekayo mulembe gwana balina amazzi ng'osumulula taapu booti ng'ab'ekkololo. Kakati kuzinga ekigenda okukolebwa mu nnaku zino tugenda kubawa amazzi ga payipu. Emeeri ekidyeri kijja kireeta ebyuma bakole oluzzi mutufunire olusozi omutaka alutuwe nga si kulutuwa ntulutwala kuteekayo tanka kubanga amazzi ago bwe gamala okuva mu ttaka ne gagenda galina kukkirira nga gakozesa kye tuyita gravity. N'olwekyo nammwe mugenda kufuna amazzi ga payipu. Kyokka ate tetukomye ku ekyo kubanga tukizudde nti nebeera eri Busi gye twateeka amazzi kubanga mulimu okusasula katono si bya bwereere. Kakati abamu amazzi tebakola ki kakati nga kitegeeza nti bwe tunaaba tukyanoonya ssente ezitufuula kubanga bwe tumala okukola amazzi ago tugassa katugeze wano netuteekawo taps netubekwasa omuntu obuvunaanyizibwa okusolooza ayinza okubanga buli kidomola akisolooza siringi ameka 5 naye nga amazzi mayonjo nga teweegali. Kakati naye netulowooza nti oyo atalina siringi 5 kakati nga bwe tulinda abantu ogenda nga bakulaakulana n'okugayingiza mu nju buli LC1 ziri 9 wano tugenda ziwa borehole buli LC1 era nasaba abachairman bampa amabaluwa gaabo abatuwaddeyo ebibanja kubanga twagala tubeera n'endagaano nti oli oyinza okujja n'osima oluzzi lw'abantu bonna n'oluteekaawo bw'omala oduteekawo n'abagoba oba onoomukolayo waawawe. N'olwekyo tukola endagaano n'onnyini kibanja ekyo nti otukkiriza okuteekawo oluzzi abantu bonna bajje bakole ki era abo abagenda okujja okukola okusima oluzzi luli olunene olwa ebidumu bwe kugenda okuva abagenda tukolera ki nayikondo eza LC1 naye ku LC1 omwenda waliwo 2 ezitaleetanga ate nga omu kubataleetanga ate gwe natuma okutegeeza abalala nga kitegeeza tagaanye bugaanyi ndoza wali oli eyasituka okuleeta ziri yavaawo nga tebakwataganye kyandinkoze bulungi nenzirayo nazo ezo okuleeta ekidyeri nga ye mukimanyi nti muno mwali temulabanga ku tractor okujjako mulembe gwa bwanika si kyekyo naye kakati zikomawo abagenda okuleeta ebyuma ebisima egundi bagenda kujja ne graders naddala olwegundi ndula erwadde dwagatukuza oluva balabala genda Buganga balabala bagenda kujja batereezeeko. Kakati nafuna ekidyeri ekyokujja nga kive nakiwogo nga kireeta abantu ekidyeri nekijja nekipaakinga wali ne batugamba tewali ssente za kugula yate emyalo gyonna mita 2 liba ttaka lyaki lya gavumenti netujja netutegeeza abantu eggulwe
bazimbako okuliko yatekako ekkanisa asumba erina mazzi kati ne tugamba buli ali mu meters 100 aveewo tusobola okukola ki omusajja wa Solagen gwe twakolagana naye okuleeta masanyalaze n'atugamba nti agenda tuzimbira omwalo ne tukuba olukiiko eggulwe bwe ngenda okuvaawo abeeno ne musigala mu byobufuzi ne bagenda ne balaba RDC ye najja naga nti gavumenti ye NRM tekkiriza abantu kuvaawo nga tebafunye sente ate ayogera akimanyi ddala nti sente tezikola ki kakati ekyo kyammwe singa nali mmwe ngaffe bwe tukuba emmeeza wano kati ey'ekidyenyi mwe mulina ogyekubira sijja kusukkakaawo ntegeerekese mwe abatuuze bennyini mwekumemu omuliro nga bwe muba temukyagala sibakaka naye bwe muba mukyagala ekisooka abalemedde ekidyeri we kirina okugenda baliwo mu bumenyi bwaki bw'amateeka naye kakati baleetamu ebyobufuzi kati obuvunaanyizibwa bwammwe ndakuzzaako okwebaza aba project implementers oba contractor waffe wadde saawa entaliiwo naye era nabo bakola omulimu munene abamu babawo emirimu naye ne batutuukiriza ekyo kye babasabye naye tumwebaza olw'okuba nti batuukiriza ekyo kye baasaba ate ne bakituukiriza naffe tuli basiimu gye bali ngenda kuddako okwebaza district leadership esooka ye ya political side chairman LC5 ne bakama baffe abalala abagwa ku political side tweyanzeege okujja okutulambulako okujja okulambula ku ddwaliro lyaffe lino lye batuzimbira tweyanzeege tuli basiimu ngenda kuddako okwebaza district leadership eya technical team ntegeeza JHO ne tiimu endala eya district tweyanzeege JHO wotali gwotusindikidde anakutuusiza obubaka tuli basiimu butagambika tuli basiimu tweyanzeege ngenda kuddako okwebaza LC zaffe local councils zaffe bannange mukoze omulimu munene tweyanzeege bwe mutali tetwandibaddewo kuba mwe mukunga abantu okugeza mu kugema bwe tugenda mu kugema wabeerawo activities ezijja naye nga tuyitiramu mmwe bwe muba temukkiriza bantu abo kitegeeza n'eddwaliro lyaffe tuba tetujja kukola tetujja kubeera na output ebeera eragika mu bakama baffe tweyanzeege mwe balekolagana awamu naffe era tubasuubiza nti tugenda kusigala nga tukolaganira awamu nammwe emirimu gisigale nga gigenda mu maaso. Nembebaza mwenna abakozi ab'oku disitulikiti abasobola okujja ne musobola okutuleetera enkulaakulana bweti ekyo nkibeebaliza era olwaleero ne musanyufu kubanga kyamaani waffe ali wano tuli naye n'abalala bonna mbeebaza era nziguddewo omukolo gugende mu maaso era tuwulirize n'ebirala kyamaani ate nva waggulu nga nkusaba ekidyeri kyaffe kubanga entambula yaffe ndowooza ogira weefaanana osobole okujjukira ekidyeri kyaffe kubanga n'olutindo lwaffe nawulira nti wali wasayiningira olutindo lwaffe okuva ekasanje okujja ebusi mukama wange nsaba lutandike olw'amakubo gaffe amabi n'ennyanja kubanga emabega awo twali tufidde mu nnyanja olw'empewo nsaba tusobole okufuna entambula esobola okutuusa ku lukalu nga tutambudde bulungi nga tufunye kweraliikirira kwonna olw'ebigambo byange olw'okuba bangi bagenda okwogera sijja kwogera bingi naye nsaba mukama wange bw'obeera eyo waggulu otujjukirenga nti ezinga gye tuli naye tuyita mu bulumi bw'amaanyi enguudo buli kimu kyonna amasanyalaze tetulina nga bw'otambudde n'olambula buli kimu kyonna nsaba mukama wange bw'oba otuuse ewakisa otuule otandike okuyitamu ebyo bye tukoze eki bye tusabye osobole okutujjukira mukama wange neeyanza nnyo neeyanzeege